Yes, once again, we welcome you all to our University ya Uganda Martyrs Nkozi esiimye yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'eggulu John Baptist Odama ssaako ssenkulu wa banka ya Centinery Fabian Kasi olw'emirimu egy'enjawulo gye bazze bakola egiyamba okusitula embeera z'abantu. Bano basiimiddwa ne diguli ez'enjawulo kiyite PhD ezigendera kwabo abantu abakoze ebintu eby'enjawulo era nga zibakwasizza ye Chancellor wa University eno ssentebe w'olukiiko lw'abasumba ba Uganda Dr. Joseph Anthony Ziwa. Thank you very much, the Deputy Vice Chancellor, for performing two very important functions. The Centinery Bank. Bino byonna bibaddewo ku mukolo University eno kwetikiriridde abayizi baayo. Ssaabasumba Odama ono nga muwummuze ow'essaza ekkulu ery'eggulu ye asiimiddwa olw'okulwanirira eddembe mu bukiikakkono bwa Uganda ate ye Fabian Kasi n'asiimibwa olw'obutetenkanya mu mirimu gye egy'ebyenfuna n'okusitula banka ya Centinery okugijja wansi okugiddiza ddala ku ntikko ng'enjogera ennaku zino bweri nga n'omwaka oguwedde yagikolera amagoba ag'obuwumbi 16 bulambirira. University ya Uganda Martyrs ya Eklezia nga yatandikwa mwaka gwa 1993 olukiiko lw'abasumba ba Eklezia Katolika. Chancellor wa University eno Dr. Joseph Anthony Ziwa asabye abo abatikkiddwa okulwanirira nnyo obwenkanya n'eddembe ly'obuntu eri abo bekikwatako. Dear graduates, always bravely stand up for justice. The abuse of human rights is rampant today in many parts of the world. This is reflected in scenes of domestic violence, child abuse, gender demasculation and exploitation, racism and tribalism, unjust rules and unfair or preferential treatment. The ethics which is embedded in all disciplines here at Uganda Martyrs University is intended to mold an all-round graduate well equipped with ethical values. My prayer for you, dear graduates, is to be defenders of and advocates for human rights and justice. Amyuka Chancellor wa University eno Professor Chamanywa ye asabye ababatikiddwa okulaba nti bakola emikago eginaabayisa mu nsi mu mirimu egy'enjawulo. Look out for worthy mentors and work collaboratively. Finally, please remember that Uganda Martyrs University remains your home. A place of love where it is good to be, like we sing in our anthem. You are always welcome back to your alma mater, and we congratulate you all on having become alumni of this great university. Wonna wamu University eno etikidde abayizi 2,114 nga bafunye ebbaluwa ez'enjawulo okuli diploma diguli ne diguli ey'okubiri ssaako diguli ey'okusatu nga bafunye diguli ey'okusatu babadde abayizi 9 mulambirira.